Buli omu yeebuuza lwaki Remah yajeyo ebifaananyi bya Dr. Hamuza ku peegi ye zonna eza ku Facebook. Abamu ne bagamba nti lwaki yabiggyeyo yanyiize, oba abalala ne bagamba nti kirabika waliwo omuntu eyagenze n'amubuulirira n'amugamba okuteeka ebifaananyi ku social media si birungi, kwe kugenda Remah ebifaananyi n'abiggyayo. Naye ng'abalala bagamba oba Remah yanyiize ne Dr. Hamuza engeri gye yanyigamu ne Edikenzo. Kati aba ne bagamba Remah yagamba alina omukwano mungi, naye kati bigenda kuddawa obusungu ng'akoze bungi obw'okugyayo ebifaananyi ebyo. Abantu abamu ne bagamba nti si kirungi n'oba onyize n'omuntu okugyayo ebifaananyi. Hello guys, agakagwawo waliwo ekintu kye neebuuza, bw'obeera mu relationship ng'otigisa ne bbaawo oba ng'otigisa mukazi wo, okitegeera ku social media buli wamu n'otijja buli kafaananyi ne kagenda eno ne kadda eri, buli kintu kyonna kye mukoze n'oyagala okumanya nti social media ekitegedde. Kitegeeza ki? Omukwano gw'ogutigisa ennyo teguwangaala, okitegeera? Omukwano gw'ogutigisa ennyo teguwangaala. Kyova sometimes abantu abamu bagamba mbu silent is the best, okitegeera? Beerako mu silent, si buli kifaananyi kyonna oba buli kintu kyonna ky'ojja okukola nti no ojja kuba okifulumya ku social media, kubanga ogwo omuntu gw'ogenda okufulumya ku social media oteeka eno oteeka eri, essaawa bw'etuuka ne mukyawagana oba ne mukola ki, baba bagenda kukusekera. Abantu abo bali bakola ki? Abali balaba ebintu ebyo wali okuteekawa ku social media. Ekintu kye njagala okubagamba nga example, bwe tugendagenda tulabe ku Remah ne Hamuza, okitegeera Remah yakyawagana ne Kenzo olw'ensonga ezimu ng'ab'obufumbo zibafunamu, okitegeera kuba mu bufumbo tebubulamu nsonga. Omuntu ne bw'oba omwagala nnyo otya era mutuuka essaawa ne mufunamu akatakkaanya, naye nga okusonyiwa munno naawe naye n'akusonyiwa ne musonyiwagana kwe kukuuma obufumbo oba ne kukuuma laavu n'esigala ng'egenda mu maaso. Kati tugendagenda kulaba ku Remah ne Ssebunya ebintu byabadde bajja nga beekoza, buli kimu kye bakola nga bateeka ku social media, buli kimu kye bakola oba birthday oba kisigaanye, buli omu akantu kabafunye nga happy moment ye aba yena okukasharinga, but not everything always every time kubanga oyagala kulumya ex wo, okitegeera? Si kubanga nti buli kimu oba oteekayo ng'oyagala kulumya gundi ex wo, kino n'oteekayo. Munnange laavu ebaawo n'ate laavu etuwalo, laavu weetuka nekola ki? Neefendinga, okitegeera? Bw'oba toli mugumiikiriza oyinza okusanga nga mwena mukoze ki? Nga mwena musaasaanye. Oba kale buli omu ng'agenze ye n'oli ng'agenze ye. Eri laavu gye mwali mwamukola ne musanga mugyerabidde. Ate munnange obusungu bukwerabiza n'ekintu ekirungi omuntu kyali akoze ki? Omuntu kyali akukoledde. So bamikwano, tugenda kulaba ensonga lwaki Remah ebifaananyi byonna bye yali yapostinga ku social media ku Facebook n'agenda byonna ng'ali ne Hamuza n'atandikira mu ntandikwa byonna n'abiggyayo. Kitegeeza ki? Oba nsonga ki eyannobya Edikenzo ewa Remah n'amuleka mu nnyumba? Abasajja abamu akwegobera n'akukuba n'akulekawo, era bakozesa interview nga bakozesa Edikenzo ne bamugamba nti Remah lwaki wamulekawo? Edikenzo n'abagamba ate nze kye nakola mwe abasajja abamu temusobola kikola, nze nasobola okumulekawo mu nnyumba n'abamu mmwe mujja mukuba mumugobe aveewo, okitegeera? Mumukuba ne mumugoba n'avaawo nate nze nasobola muleka mu nnyumba biki ne mulekera emirembe gye, naye nange nina ensonga zange zaakola ki? Ezanyiiza. So kati tugenda kuddako gw'omulama gwe gumu, lwaki Remah yagenze ewa ku Facebook ye n'ajjayo buli kifaananyi kyonna ekya Hamuza? Ensonga ki? Osanga nga y'ensonga y'emu eyannobyani Edikenzo. Bana nga abakyala tubeere n'empisa. Remah yagenda okufumbirwa Ssebunya nga Remah ndowooza mukazi wa kusatu si kyo? Remah yagenda okufumbirwa Ssebunya nga Ssebunya ali alina omukazi namba 1 namba 2 nga bonna oba baayawukana, si bwe kiri? Kati Remah nzijukira ku pate ye kwanjula ng'agamba alina laavu alina ki? Kati eyo laavu ye yamulinye n'aggyayo ebifaananyi oba
so kati awo bw'obeeranga mu silent ne bwoba ofunye obutakkaanya n'omwami wo oba ne mukazi wo teri aba agenda kitegeera naye bino ebyokusaasaanya ate n'ofuna obusungu n'ogenda n'obijayo mukwano naye biba tebikola kati ekyo kiba kitwa okuyiga naye mukwano ng'alina laavu ng'omusaasaanya nedda siganye kale omupositingayo but not every time okitegeera not every time nti buli lwekubye kano ka birthday ng'akulisa mu kisenge ng'akola kino ekyo kyo bwe mutuuka okukyawagana munnange n'akalungi oli ke yakukolera oba okeerabira okitegeera so kati abantu beebuuza lwaki Remah yajeyo ebifaananyi bye ku Facebook kati mukwano gwe osobola okunterawo nsonga kyawo terakawo mu comment section nja kuba nzirabaabo kubanga nze sikimanyi naye ensonga ki nze ndowooza nga nze nti ensonga Kenzo gye yadduka n'amuleka mu nnyumba kirabika ne Hamuza gyakoze ki kirabika ne Hamuza gyamulese kirabika ne Hamuza oba ne Hamuza gye yakoze n'enyiza Remah n'asobola okugenda n'akola ki n'asobola okugenda n'ajja ebifaananyi naye ng'ate oludda n'oludda omukwano oba tuba tulina okugukuumira mu silent ate n'ekirala omuno bwakukola ensobi oba olina omusonyiwa banange teri muntu atuukiridde omusonyiwa okukuuma ebigambo by'abantu obutabitegeera kati Remah singa yali yasirika okitegeera nga n'akikuumira eyo so singa n'abantu beyagera n'ajjayo ebifaananyi bye singa osanga nti n'abantu bakoze eki tebabitegedde nga mumanyi nti abantu baagala nnyo olugambo ate abantu abamu baagala nnyo ebyonoonese kati yabiteekangayo nga yagala kulumya Eddie Kenzo okitegeera naye oyinza osanga na Eddie Kenzo yali takola ki byali tebimulya so guys wonna yona gy'oli ng'oli mu mukwano yona yona gy'oli gezaako okuuma omukwano gwo mu silent ka happy moment yes ka posting naye si buli lunaku si buli kintu kyonna nti olina okikwata n'okola ki n'oteekayo mukwano bajja kusekerera ate abantu abamu baagala ebyonoonese okitegeera abantu abamu baagala ebyonoonese ekirala bw'ogenda ofumbira omusajja nga muli mu relationship ndowooza Remah yalinga ne mu relationship ng'akyali mu bufumbo ewa Eddie Kenzo si bwe kiri bwe bati si bwe babyogera so kati awo ndowooza omuntu ogenda omufumbirwa sometimes ng'omaze okumuyiga oba empisa ze okitegeera omuntu ne bwe guba mwezi gumu ne giba 2-3 oba omaze okumutegeera empisa ze so Remah yagenda okufumbirwa Ssebunya bali bamaze emyaka 2 ndowooza Eddie Kenzo lwe yakyawa Remah naye n'ayingizaawo ani n'ayingizaawo Ssebunya nga bemanyi nti Remah mukazi mulungi era buli omu amwegomba okitegeera buli omu amwegomba naye Eddie Kenzo yavaayo n'afulumya ebigambo n'agamba nti yakyawa Remah olw'ensonga mbu ayagala nnyo okweraga okitegeera nti ayagala nnyo okweraga ze nsonga ezimu ezakyaya Remah okitegeera ensonga erimu ezakyaya Remah ku Eddie Kenzo oba Eddie Kenzo yakyawa Remah okitegeera buli kimu ayagala nnyo okweraga ate nga Eddie Kenzo tayagala bintu bya mwerago kati ku Ssebunya oba Ssebunya yafuddeyo n'ayogera nga bamanyi nti Remah ayagala nnyo nti asinga ssente Ssebunya ayagala aveeyo abe ng'amuvuga nga bebi ndowooza Ssebunya ng'omusajja naawe otuuka ekintu n'okola ki n'otakyagala oba n'otakikiriza kale ng'olaba nti kikuswaza ndowooza alina ekigambo kye yavuddeyo oba ndowooza n'ayogera okitegeera oba ng'ayogera ku Remah oba ng'akola ki ndowooza kati bwebanga yakyogedde ate Remah n'anyiiga ndowooza lwe yanyiize kwe kugenda n'akola ki n'ajjayo ebifaananyi bye obanga si kyo nga waliwo eyatuuziza Remah n'amubuulirira naye ne bwe bakutuuza okubuulirira tuddamu kukola kiri ogenda bya ebifaananyi n'obijjayo awo waliwo question mark oba tobijjayo just omuntu bw'akubuulirira okyusaamu bukyusa okitegeera si kunyiiga ate n'ogamba nti okole ki si kunyiiga n'ogamba nti obijjeyo so kati awo Remah ze nsonga ezo ezimu eziteranye okumunyiiza ndowooza yayagala avuge Ssebunya nga bw'ayali avuga Kenzo n'abigaana ndi Ssebunya n'abigaana ate Remah anyiiga mangu so guys oba n'omukwano gezaako okugukuuma ogwo omukwano gwo mu silent ka happy moments yes kateekeyo nga for remembrance naye nga
si buli lunaku si buli ssaawa nti buli kamu kono ogenda kuba okola ki tugenda kuba okapostinga social media kubanga wekiseera bwekituuka ne muvaawo abantu bwe baba bafunye ki baba bafunye ebyokwogera so nga mukwano gwe nkulubiriza nga tuna subscribinga kusubscribinge olikinge buli vidiyo yonna gye naaleeta mukwano ojja kuba ogifuna tuddamu ku vidiyo endala bye